Tulina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'e Bundibugyo. The Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'e Bundibugyo era baganda baffe ab'o Bundibugyo mwebale nnyo okwaniriza President ate mu ssanyu bwe liti. Banange tusiimye nnyo omukwano guno gwe mulaze His Excellency Executive President of Uganda. Banange mumulaze omukwano mumwaniriza era tongera obajjukiza nti pulezidenti waffe pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Bundibugyo era nga embeera bw'eti bw'eri baganda bange mikwano gyange kyennyinza obbagamba era n'okubajjukiza ate era n'okubategeeza nti pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Bundibugyo olunaku olwaleero libadde essanyu jereere gubadde mukwano gw'amaanyi baganda baffe ab'e Bundibugyo ate pulezidenti bamwaniriza nga muzira. Mwebale nnyo okwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mwebale nnyo okutambula na His Excellency era mwebale kumulaga mukwano. Tuli Bundibugyo baganda mu bitundu ebya Bundibugyo mulaze pulezidenti omukwano maama yes guno omukwano gwe tubagamba bino byetwagala twagala kutambula nga bwe bati awo pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde atuuka mu bitundu ebya Bundibugyo era nga embeera bweti bwetambudde bwetyo bweri baganda bange mikwano gyange ekyo kyennyinza okubagamba era n'okubategeeza nti tuli Bundibugyo ne His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukwano ogulaba abantu balaba ebaniriza pulezidenti waffe bananga abantu baagala Kyagulanyi bananga abantu baagala pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine maama guba mukwano gwokka gw'oba olaba liba ssanyu lyokka ly'oba olaba ng'abantu baaniriza omununuzi w'eggwanga gwe tulina essuubi ly'Abannayuganda. Tuli Bundibugyo baganda bange kyennyinza okubagamba pulezidenti abikoze abizzeemu nate Bundibugyo wagan. Thank you for loving His Excellency the Executive President of Uganda. Mama President ayingidde Bundibugyo people, we are with you with His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine live in Bundibugyo embeera bw'ekiweeri baganda bange mikwano gyange His Excellency the Executive President of Uganda gwe tuli naye e Bundibugyo maama pulezidenti w'abantu abaana b'Bundibugyo nga mwagadde pulezidenti nga mumwaniriza nga mumulaze omukwano ate nga mumulaze essanyu atuusira ekirya kiwuma etanasibe omugendi akwenda kuziwinga omulambo akwakungayo tukola entegeka ey'oku nabwete abantu buli obuhumwitane abakutera ebisali sifaya abakutera ebisali
mubumbulikane abakuterebisani mubumbulikane obaino terebisani okasi na wagenu olugo obumbulikane bwema bukakwika okuterebisani tuli hamwe ayuwa abantu n'endindi olekabagambire enamba y'omugabo kutulidi kubuga satu enamba yakana akubuga erosuwanu nabugie erositu nabugie erositi nabugie esifati nabugie wanagiye obakubengabi obanomulindira waawe abawagizi bamifu Banamagye kupita. Kono yabushinde akutubugira azi kututumbise akuruganirwa ngoro. Topozera naye. Nora tusiye. Kumena tustame. Tupande kabu kwa mutongore. Kumena tustame kumatahi abai church party okubanja. Rama church kumena tustame. Rama church kumena wanajua kubaratu. Amari tulihani neka kulimu kanisa. Amari tulihani bani mili yani. Iyo bari obari mumuhekanya buri kutambuke numa tutahumulikane titukukumbura amakuru garinyura kugenu watu abantu tasoka kuvuga atakamayo tasoka kuvuga atakamayo kasinde isorokumbukane tukakutoka maso ikuti obari mukakwika bamwe akazindaro nabantu tukwana kutanya mwe church church party yokubanja ekikyawe abantu mumulikane abantu tukwika mukebuke tubasabiye tushimari yero abiri twasira kandi kindi tukadiria mutiri torero kanisa yitipake siyo ya kubanza ori bitu makuta apu yati obwalo obwalo mu butunu magendo emwe church party yokubanja obwalo mu church party yokubanja nabeki mwalimu obwalo mu ndwawo webale mu kwisa kale mukabala twasimwe haleluya kale mukabala twasimwe tukubasima abokuseberwa kale tukubasima abokwisa mutusimbiraniye tubange twevuganye tusabe oleka tubange twevuganye tusabe mutulanga programu mu maaso mukabala twasimwe kale twele tusabe abutwera ruhande sego obusoboli bwona mukama yawe ntangalietokebwawo tukirakine mukama otuwasimye kubekamo mubere wemuyetikamoni kandi mubyona mukama watu omukisa gufanyiye kubungirwa omugendo owasiye omubyona mukama twebunde kolekanga tukobaika tukoye kutirisa tukusaba mukama osine kumbulikanye emitima y'abantu boona abakwewemba mukama bwola omugendo owasiye nokyomwalo osiime kubaho omutima ogwokuwera programu yekende omubyona mukama otugayewerekitalibulunge tokosime kutwebembera nga tukusaba bwekiro kyomwalo programu solesengero kindi pasito mukono gwawe osiime sirere mukama okuwere nukaliye kandi omubyona bona
tukisime besimano kati tutunga program okukwenda mu maaso tukuza kutunga kwaya alikuza kubirira njali kwaya kuza kubirira njali tukubasaba obusimbiranye mutalekana gavumenti abitahamu tukubasaba okubalaba kakati saba mukkirize abakyaki basoke batukulembere
nange ngenda kwogerako gye muli after naye basaba tubeere ne oda tubeere nga tusinze
Kuli Bundibugyo ne His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mukama atukoze bulungi, President waffe omulungi, omulonde ow'eggwanga lyaffe Uganda atuuse bulungi mu bitundu eby'e Bundibugyo era nga buli kimu kigendera ddala bulungi nga bwe twakibala. Tukulisa President waffe amakubo g'oyiseemu tugukulisiza ddala. Nsaba ne Katonda. Era nga tubeebaziza nnyo baganda baffe ab'e Bundibugyo, mwebale kulaga Pulezidenti mukwano ogw'amaanyi.